بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تجينا قسم سورة الأحزاب. الله سبحانه وتعالى تجمع أنت بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي وانجب النبي غاية النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله يا الله ولا تطع الكافرين تجزاكو كغوندرا بابا بني باماتيكا والمنافقين نابا نانفوسي banampa wengwa nga baliya mu lulime ne mu luzise. Inna allaha mazima Allah subhanahu wa ta'ala kana yalinga okuva edda nedda aliman hakiman nga mumanyi era atakola nsobi mu ekyo ky'aba asazeewo okukola. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. واتبع ما يوحى إليك goberera obwo obubaka bwe tussa gy'oli min rabbika nga buviiri Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wo. inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Allah subhanahu wa ta'ala byonna bye mukola mukenkufu mu byo mu kubimanya. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله ويسجمرك الله سبحانه وتعالى وكفى بالله وكيلا. الله kimale akumale bumaze okubeera nti ye mujulizi ku byonna ebyo byoyogera bye yakutuma eri abantu. Aya eziddako oluvannyuma lwa aya ezanjudde essuula eyo nga zikubiza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeere ng'agoberera ebyo byokka Allah bye yamussaako, aleme okubeera ng'awuliriza ebigambo by'abo abayinza okumuwugula okumujja ku mulamwa. Allah yazzaako okututegeeza nti ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ما جعل الله لرجل الله تتوندanga muntu yenna n'abeeranga mutaddemu mundaye emitima ebiri. Allah subhanahu wa ta'ala okwogera aya eyo yali asinziira ku bantu b'e Makka mu biseera ebyo. Baayinanga omusajja omujagujagu eyali omugezi ennyo bwe baayitanga Abu Ma'mar Jamil ibn Ma'mar al-Fihri. Omusajja oyo yali musajja mugezi nnyo ng'alina amagezi okusinga ku bantu bangi be yali awangaala nabo, ne batuuka okumulowooza nti munda ye Allah yamukola ng'alimu emitima ebiri. Era nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda okujja, abantu bagezaako okumukompa yalinga n'omusajja oyo, ne bagamba nti Muhammad alabika mugezi nga muganda waffe ono alina emitima ebiri, Ma'mar Jamil ibn Ma'mar al-Fihri. Naye Allah subhanahu wa ta'ala n'amenyawo endowooza yaabwe gye baalina, n'agamba nti ma ja'ala Allahu lirajuli min qalbayni fi jawfihi, tekibeerangawo okubeera nti tutonda omuntu omu ng'alina emitima ebiri munda ye. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo n'akimenyawo bw'atyo. Ne basigala nga bakikakasa ti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayimiridde butengerera taliiko amuvuganya. Era obusiraamu bwali tebunnaba kujja, waaliwo entegeera ez'ebika ebyenjawulo mu ntegeera y'abantu abaali fil jahiliya, mu bulamu obutaalimu kumanya Allah, ng'abantu b'ebiseera ebyo
omusajja bwe yabanga ayagadde okuta mukyala we baawukane mu mbeera ez'obufumbo, omusajja yayogeranga ekigambo ekiraga nti baawukanye ne mukyala we. Baakozesanga ekigambo ekigamba abasajja nti anti alayya ka dhahri ummi, nti mukyala gwe okuva olwaleero onziranga omugongo gwa nnyabo. Ekigambo ekyo kyali nga kigambo kibi nnyo nga kinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala abasajja okufaanaanyiriza abakazi baabwe bannyaabwe, nga mu surati al-Mujadala bwe twakiraba, nga singa omuntu aba akikozesezza n'akyogera ng'agenderera okubeera nti ayawukana ne mukyala we, Allah subhanahu wa ta'ala yakiwera n'agamba nti era singa omuntu akikozesa ate ne bukeera enkya n'ayagala okuddira mukyala we, ateekwa okubeera nga tebannaddiŋŋana ng'akola kimu ku bintu ebisatu ng'ekibonerezo ekimuweereddwa okuzannyira mu tteeka eryo. Mu mateeka kye tuyita al-zihar, omusajja okufaanaanyiriza omugongo gwa nnyina n'agufaanaanyiriza ogwa mukyala we, oba omugongo gwa mukyala we n'agufaanaanyiriza omugongo gwa nnyina, nga mu kyo yalinga nkola y'Abawarabu ab'edda, okubeera nti kye baakozesanga okulaga nti baawukanye ng'abafumbo. Allah yateekawo etteeka nti nga temunnaddiŋŋana singa oba okyogedde oteekwa okubeera nga ota omuddu nga temunnaddiŋŋana. Naye olw'okubeera nti abaddu tekikyali ku mulembe gwaffe, bagamba nti singa omunoonya n'akubula omuddu gw'olina okuta okumujja mu buddu, olina okusiiba fasiyaamu shahrayini mutataabi'ayini, olina okusiiba emyezi 2 egy'omuddiriŋŋanwa nga toliddeemu, min qabli an yatamassa, nga temunnaddiŋŋana ng'abafumbo. Singa emyezi 2 togisobodde, fa it'aamu 60 miskiina, olina okuliisa bamasiikiini 60 nga ekibonerezo ky'oba oweereddwa singa oba okoze zihaaru. Singa oba oyogedde ekigambo ekyo n'ofaanaanyiriza mukyalawo nti omugongo gwe gufaanana omugongo gwa nnyoko. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eyo n'agamba wama ja'ala azwajakum, Allah takolanga bakazi bammwe allati tudhahiruna minhunna, abo be mufaanaanyiriza emigongo gyabwe, emigongo gy'abannyammwe, tabakolanga ummahatikum, tibabeere nga be bannyammwe. Bannyammwe be babaabazaala, so si bannyammwe be bano be mugamba ababadde bakyala bammwe nti kati bafuuse bamaama. Maama oyo eyakuzaalira ddala, era ekyo singa oba okyogedde oba ozizza omusango omunene ng'okuddiŋŋana ne mukyala wo omala okukola ebyo bye tulabye waggulu. Era waaliwo embeera eyali endala mu kiseera ekyo Abawarabu gye baayina ey'okubeera nti singa omusajja ayola omwana n'abeera nga amugunjulidde mu maka ge nga si mwana we, abantu baamukazangako ne bamubatiza nti oyo mutabani wa gundi. Ekyokulabirako nga Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali tannaba kubeera nti awasa mukyala Khadija. Khadija yalina omukozi we nga bamuyita Zaid ibn al-Haritha al-Kalbi. Zaid ibn al-Haritha al-Kalbi, omusajja oyo yali nga mukozi wa Khadija. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'amala okuwasa Khadija n'amuwa nabbi abeere nga mukozi we. Mu njogera eriwo olwaleero tukakiyita omukozi, naye abantu b'edda baagulanga abaddu ne babeera nga abaddu babateeka mu maka gaabwe ne babakolera ng'abapakasi. Kakati omuddu wa Khadija oyo nabbi bw'amala okuwasa Khadija n'amuwa nabbi abeere ng'amuweereza. Zaidi bwe yakulira mu maka ga nabbi, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amuyisa bulungi. Era lumu kitaawe yajja okumunona ewa nabbi. Nabbi n'amugamba nti oli wa ddembe mutabani, okubeera nti weesalirawo ogenda ne kitaawe oba osigala. Omwana okusinziira empisa gye yalaba bamuyisizzaamu obulungi, yasalawo n'agamba taata agende, nze nja kusigala wano ne nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati Zaidi okubeera nti yakulira mu maka ga nabbi, Abawarabu mu biseera eby'edda omwana gw'okuzizza okumujja mu buto n'avubukira ewuwo baamuyitanga mutabani wo. Naye ekigambo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala n'ayagala akidibye. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam kiseera bwe kyatuuka nga Allah ayagala okudibya enkola eyo, okulaga abakkiriza nti omwana gw'okuzizza nga si wuwo taba mwana wo ddala, n'ayagala ayigiriza abantu empisa, omwana gw'okuzizza anaabeeranga omuyita otya. Allah n'agamba nti wama ja'ala ad'iyaakum abna'akum,
Allah tafuulanga abaana be mukuzizza be muyita batabani bammwe tabafuulanga abaana bammwe. Abantu abo abakuze mu ngeri eyo tubayita adiya. Adiya ye muntu okubeera nti omwodde ow'omukuzizza tabanga afuuse ng'ali abnaakum mu baana bammwe be muzaalira ddala. Ekyo okubeera nti mukyogera mu kalica yammwe, dhalikum qawlukum bi afwahikum, ekyo kigambo mukyogera kyammwe kya mimwa gyammwe, ekyo kyammwe eri Allah subhanahu wa ta'ala omwana gw'ozaala amwawula ku mwana gw'okuzizza. Wallahu yaqulu alhaq, Allah bw'aba ayogera ye ayogera mazima meereere. Wa huwa yahdi sabili, era alungamya abantu ne babeera nga bali ku kkubo ettuufu. Ne kizuulika nti singa omuntu abeera ng'akuzizza omwana oyo amutegeeze kitaawe nti nze nkukuzizza naye olina bakadde bo, bw'oba walunda mulonde nga muto, ng'oli musajja alina ku ssente oba ow'omwoyo omulungi, n'okuzza omwana oyo ng'abaana bano be basula kasasiro n'omutwala ewuwo, aba tafuuse mwana wo. Era enkola eyo Allah subhanahu wa ta'ala yagidibya n'abagamba ud'uuhum li'aabaa'ihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aabaa'ahum fa ikhwaanukum fi ad-din wa mawaliikum wa laysa 'alaykum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum وكان الله غفورا رحيما. ادعوهم لآبائهم, abaana mumayite amannya g'abakitaabwe, huwa aqsatu 'inda Allah, ekyo kye kisinga okulaga obwenkanya ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu yenna asaana kuyitibwa linnya lya kitaawe, nga bwe tugamba nti Muhammad ibn Abdillah, Muhammad mutabani wa Abdallah. Wano waffe mu mbeera ey'obugunjufu eriwo olwaleero tukisanga nti singa omukyala aba afumbiddwa omusajja nga yenkata, ateesa enkya nga yeeyita nti nze Madiina nkata, Mariyamu nkata, ekintu ekyo si kituufu mu Busiraamu. Omuntu olina kubeera ng'erinnya lyo bakuyita lya kitaawo. Allah kyagamba nti ud'uuhum li'aabaa'ihim, mubayita amannya nga mubayita amannya g'abakitaabwe. Olw'ensonga singa omuntu weeyita erinnya lya bbaawo, kiba kitegeeza nti omuntu singa anaaba bbaawo afudde obanga mwawukanye, kiba kikwetaagisa ate weeyita omuntu omulala. Naye kitaawo tayinza kubeera nti olwaleero kitaawo ate enkeera n'afuuka omuntu omulala. Eyo embeera oba oli awo twagikoppa mu mbeera y'ekizungu, kubanga abazungu bo ebyabwe tebasobola, bo tebalina ttalaka. Omuntu obeera naye kasa bamala okugattira ddala naye mubeera naye mirembe na mirembe, naye ffe oyinza okubeera nga Obusiraamu butukkiriza okwawukana. Kati bwe tuba nga twawukanye naawe nga tuli bafumbo, kiba kitegeeza ate bw'onoofumbira omulala era olina okuweyita erinnya ly'omwami omulala. Tojja kubeera na bwenkanya olwaleero okweyita nti oli wa kasozi ate nkyofumbirwa enkata ate luli ofumbire, tekiba feya. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti ud'uuhum li'aabaa'ihim, abaana mubayita amannya ag'abakitaabwe, huwa aqsatu 'inda Allah, obunno bwe bwenkanya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam ta'lamu aabaa'ahum, naye singa abaana abo bakitaabwe muba temubamanyi, fa ikhwanukum fi ddiini, abo babeere baganda bammwe mu ddiini. Omugamba ono muganda wange, kasiba nti naye muganda wange mu ddiini, muganda wange mu Busiraamu, muganda wange mu bukkiriza. Wa mawaliikum, era banywanyi bammwe. Oyinza okumuyita ono munywanyi wange, naye leka kumuyita mutabani wange, leka kumuyita muwala wange, kubanga bw'omweteekako nga mutabani wo kiina bingi ebijja okukiwerekera. Mutabani wo bw'ofa asikira ku maaliyo, mutabani wo tokkiriza kubeera nti awasa abawala bo, mutabani wo tasobola kuwasa mukyala wo, naye omwana ono gw'okulizza obukuliza ewaka, singa oba ofudde asobola okuwasa mukyala wo okuggyako nga gw'okitidde mu buntu nsonyi, naye eddiini eba ekukkiriza okubeera nti mukyala wo asobola okumuwasa, asobola okuwasa ku baana bo, asobola okubeera nti ng'atwalibwa ng'omuntu ow'ebbali, abeera munywanyi wo,
abeera mukwano gwo, wa mawalikum bantu mikwano gyammwe banywanyi bammwe. Singa kitaawo obeera tomumanyi omuyita munywanyi, ku njogera eriwo eya leero omuyita sahaba. Walaysa alaykum junahun, temwina mutawaana gwonna oba kisobyo fima akhtatum bihi, singa ekintu oba okyogedde mu butanwa. Osobola okubeera ng'oyogedde mu lusaago n'ogamba mutabani wa gundi oli otya, naye ng'ogenderedde mu ngeri ya kusaagasaaga, wabula nga toli sirias ku ekyo ky'ogamba. Walakin naye ma ta'ammadat qulubukum, singa emitima gyammwe giba siriasi n'obeera ng'oli mumalirivu mu mutima gwo omuntu oyo kumweteekako nti mutabani wo ng'ate si mutabani wo, naawe okimanyidde ddala, ekintu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyateeseeko essira okubeera nti ekyo okifunamu n'omusango. Naawe omwana okubeera nti okakasa nti oyo ye kitaawo ddala, kitaawo owaddala ne bamukulaga n'omunyoomoola olw'endabika ye. Hadithi ekugamba nti man idda'a ila ghayri abih wa huwa ya'lamu annahu ghayru abih, omuntu bwe yeeyita nti kitange y'ono nga naye okimanyi nti gwe weeyise nti kitaawo si kitaawo, faljannatu alayhi haram, Allah yagamba nti gwe jjana togenda kugiwunyako. Omuntu yenna tasaanye kwegaana kitaawe olw'endabika ye, olw'embeera y'ebyenfuna gy'alimu. Oyo kitaawo ye kitaawo. Singa okigenderera okumwegaana ne weeteeka ku muzadde omulala olw'ebyenfuna bye, Allah ekyakigaanye n'agamba nti ekyakibalako omusango, kubanga obeera sirias okwegaana kitaawo ate n'obeera nga weetuumye kwatali kitaawo nti ye kitaawo. Kana Allahu ghafuran rahima, Allah okuva edda ekyo kye mukoze mu butanwa musonyiyi ate musaasizi. Tulabye ng'aya ezo ezikulembedde Allah subhanahu wa ta'ala adibizza endowooza y'abantu eyali erowooza nti omugezi ennyo aba n'emitima ebiri mu ndaye. Tulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala aweze omusajja yenna omukkiriza okufaanaanyiriza mukazi we nti amufaanana omugongo gwa nnyina, ng'agendereramu okwawukana naye nga bwe yali enkola yedda. Ekyo n'akiyita samwa waabwe. Naye Allah subhanahu wa ta'ala ababuulira amazima nti oyo akuzaala oba omutegeera yoyo yakuyonsa, eyakuzaalira ddala. N'atugamba nti embeera ey'abaana be tukuzizza mu maka gaffe tusaanye tubayite abaana abo amannya g'abakitaabwe bennyini. Bwe tuba tetubamanyi bakitaabwe tubayite banywanyi baffe, basahaba baffe, tubayite mikwano gyaffe mu ddiini. Bwe bwenkanya Allah subhanahu wa ta'ala bw'atuyigiriza mu mpisa ezo waggulu gye tusaana okweyisaamu. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu aya endala eddirira nti annabiyu awla bilmu'minina min anfusihim. Aya yetegeeza emirundi egiwerako. Abamanyi abamu batugamba nti etegeeza nti annabiyu awla bilmu'minin, nti nabbi yasaanye okuba omusaale okuteeka mu nkola ebyo byasomesa abalala abakkiriza min anfusihim, okusinga abakkiriza bwe yadde tebannaba kubeera nga basobola okubissa mu nkola. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam awla bilmu'minin ye yali badde omusaale ng'abakkiriza tebannaba kubeera nga bateeka mu nkola ekyo kyabasomesezza, nga tebannaba kukirowoozaako min anfusihim, ku myoyo gyabwe okubeera nti bakirowoozaako okukikola. Baalirabidde ku nabbi sallallahu alaihi wasallam we yennyini akibaleetidde akibayigiriza, n'abeera nga yasoose okukiteeka mu nkola, nabo ne balyoka basobola okukigoberera ne bakiteeka mu birowoozo byabwe nga batutte example ennungi okuva ku nabbi. Mu nzivuunula endala agamba annabiyu awla bilmu'minin, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yali badde alina enkizo bilmu'minina min anfusihim, eri abakkiriza okubeera nti nga tebannafa ku myoyo gyabwe okusobola okubeera nga bafa ku mwoyo gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam.
okubeera nti omukkiriza asobola okuwaayo obulamu bwe ku lw'obulamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Gw'ate olaba wano ku nsi omuntu omusirikale awaayo obulamu bwe ku lw'obulamu bwa mukama we, naye ate butya ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah abagamba abakkiriza nti annabiyu awla bilmuminin, nabbi ye yali badde gwe mutwalanga ekikulu ennyo min anfusihim, okusinga abakkiriza bwe batwala emyoyo gyabwe nti mikulu. Amakulu nti olina okwewaayo ku lwa nabbi bwe kiba kyetaagisa kubeera nti obulamu bwo obuwaayo osobole okutaasa obulamu bwa nabbi, ng'omusirikale bwawaayo obulamu bwe asobole okutaasa obulamu bwa mukama we. Wa azwajuhu, ate bakazi ba nabbi abakkiriza mulina okukimanya, ummahatuhum, ti bamaama baabwe. Abakkirwa azwajuhum, bakazi ba nabbi sallallahu alaihi wasallam, ummahatuhum, bateekwa kubeera nga bayitibwa bamaama b'abakkiriza. Etteeka eryo lyajja nga litukugira abasahaba abaaliwo omulembe ogwo nti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bw'abanga Allah amujjuludde, abakyala b'abaleese bannamwandu tetukkirizibwa kubeera nti tubawasa olw'ensonga etteeka liyise ti wa azwajuhu, bakazi be abannabbi, ummahatuhum, bamaama b'abakkiriza. Era kyetuva tubayita ba ummil mu'minin, bamaama b'abakkiriza. Eyo empisa namba 2 mu aya eno gye tulabye. Empisa namba 1 batugambye nti emyoyo gyaffe tulina okubeera nga tugiwaayo olw'okubeera nti obulamu bwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe tukulembeza. Empisa namba 2 ne tuba tugamba nti nno bakyala ba nabbi tulina okubatwalira mu ddaala ly'abamaama baffe, tetukkirizibwa kubeera nga tubawasa nga bannabbi babadde nga Allah abajjuludde. Wa ulul arham, ate ab'eŋŋanda mu musaayi, ba'duhum awla bi ba'din, abamu be bateekeddwa okubeera nga batwala emmaali y'abannaabwe singa babeera nga Allah abajjuludde. Fi kitaabillah, ekyo bwekityo bwe kyawandiikibwa mu kitabo kya Allah. Awo waliwo kyetwetaaga okumala okubala nga tutegeera, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala okussa etteeka eryo kyasinziira basahaba bwe basenguka okuva e Makka, bagenda ebyabwe babirese, badduka na ddiini yaabwe okugenda e Madiina. Abantu b'e Madiina baayagala nnyo bamuhajirin abasenguse, ne bababudaabuda, ne babalabirira, ne batta emikago, ne babeera baaluganda olwannamaddala mu bukkiriza. Naye ekiseera kyatuuka ng'omusajja ow'e Madiina asobola okubeera nga yeerekereza emmaali ye n'awaako muganda we n'asenguse, n'abeera ng'amugamba mu bakazi be jangu olondemu, otwaleko gwe gw'onooba osobodde okutwala, ondekere bondekedde. Oluganda lwali nga lw'amaanyi, ne lubukalira ddala mu basajja abo oluganda oluyimiridde ku bukkiriza. Tebaakomaawo ng'omusajja asobola okubeera nti ne bw'aba afudde asobola obutagamba baŋŋanda ze kubeera nga bamusikira oba batwala ebintu bye, naye n'asikiza ono muganda bwe balina omukago ogw'obukkiriza, n'agamba bwe mbanga nfudde gundi yansikiranga. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kussa etteeka lino n'agamba nti nedda, wa ulul arhami, abalina eŋŋanda ez'omusaayi, ba'duhum awla bi ba'din, abamu be basaanidde okubeera nti basikira bannaabwe. Fi kitaabillah, mu kitabo kya Katonda, minal mu'minina wal muhajirin, okusinga lw'onoosikiza abakkiriza, okusinga lw'onoosikiza abasenguse. Oli yalinga atunuulira obukkiriza bw'omuntu ne bubeera nga abwegombye n'agamba oyo yajja okusikira emmaali yange. Ate oli n'atunuulira muhajir, omusenguse, n'agamba oyo munnange yasenguka atalina kyalina, bwe nnaaba nfudde y'anaatwala ebyange. Allah n'agamba nedda, tetujaawo, tewaliiwo bwenkanya. Wa ulul arhami, abalina oluganda olw'omusaayi, ba'duhum awla bi ba'din fi kitaabillah, abamu be basaanidde okusikira bannaabwe mu kitabo kya Katonda okusinga lw'omusikiza minal mu'minina, abakkiriza bannammwe nga lwa bukkiriza, wal muhajirin, oba olina omusikiza emmaali yo olw'okubeera ali mu bamuhajirin. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala n'akiyimiriza, ne kisigala nga tumanyi nti okusikira omuntu oba okufuna ku mmaali ye kiri kimu ku makuba 3 mu Busiraamu.
ya imma oyinza okuyita mu kye bayita almusahara obuko. Oyinza okubeera nti obuko bukutuusa okusikira ku maali y'omuntu. Ekyokulabirako okuyita mu buko, omuntu singa abeera nga yawasizza omukyala, Allah subhanahu wa ta'ala n'agerera omuntu oyo mukyala we n'afuwa, omukyala oyo agabana ku maali ya bba. Naye singa omukyala aba amaze okugabana emaali ya bba, wayitawo ebbanga ttono mu by'obugagga byajje ku bba, omukyala oyo naye ate n'afuwa. Omukyala ono bw'amala okufa, maama w'omukyala ono afudde asobola bulungi nnyo okujja okusikira ku muwala we ebyo ebintu muwala we bye yasikira okuva ku bba. Mulayini eyo n'abeera ng'asise ku bintu by'omusajja oli muwala we bye yabadde afunye okuva ku bba, naye n'abisikira ng'ayita mu muswahara mu buko. Ayita eno okubeera singa katukuba ekyokulabirako, singa omukyala bamuwadde effuso nga emaali gy'asikidde ku bba, naye abadde nga okuziika kuwedde ennaku nga 3-5, naye pressure ne zimutta, singa tuba tugaba emaali tuyinza okuddira ffuso eno omukyala gy'abadde asikidde okuva ku bba ne tugiwa maama we, naye ng'amusikidde saba tasikidde haaji, wabula asikidde emaali ya haaji ebadde eya mukyala we, naye n'agitwala ng'ayita mu kubeera nti ayise mu kubeera ng'agitwala nga omukyala asikira muwala we. Akati almuswahara obuko mwe tuyingiza nti omuntu ayinza okubeera ng'omu ku bafumba ababiri asobola okusikira munne. Omu ku bafumba ababiri asobola okusikira omusajja atwala ku maali ya bba. Bwe tugamba obusika tugamba okutwala omugabo mu maali y'oyo afudde. Wano mu ddiini ewaffe bwe tukibala, omusajja asobola okusikira ku maali ya mukyala we, ng'omukyala era bwe kisoboka okubeera nga naye asobola okutwala ku by'obugagga bya bba. Ate annasab, ekyokubiri mwe tuyita okubeera ntitutwala ku by'obusika, kye kino Allah kyayogera omusaayi. Abo abakuvaamu ng'abaana basobola okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza okutwala omutemwa ku kimaali ya kitaabwe, oba abazadde osobola gwe omwana okutwala ku maali y'abazadde bo, oba abaana okutwala ku maali y'abakadde baabwe. Ekirala alwala, omuntu singa abeera nga yata omuddu, asobola okubeera ng'omuddu oyo singa aba afudde n'abulwa amusikira ebyo yamuta, ebyo byaliwo mu kiseera ng'obuddu bukyaliwo, yatadde omuddu yaba mukama we yamusikira. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya zino kye tugambye nga tudda ku mulamwa obutakukyamya nnyo okutwala munda kubula, Allah subhanahu wa ta'ala atugambye wa ulul arhami, abo abantu abalina oluganda olw'omusaayi, ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, abamu be basaanidde okusikira emaali y'abannaabwe mu kitabu kya Allah bw'ekityo bwe kyalambululwa, okusinga lw'ogisikiza minal mu'minina, abakkiriza obukkiriza ab'ebweru b'otalinaako oluganda, wal muhajirina, okusinga lw'onoogiwa abo abaasenguka nga mwina mukwano gwa busenguse mu bukkiriza, illa okujjako kye bakukkiriza, an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, oli waddembe omukkiriza ku muntu yenna atakuyinaako oluganda okubeera ng'oteekawo ekiraamo n'ogamba nti bwe mbanga nfudde ab'eŋŋanda zange nga bamaze okuggyako emigabo gyange, oba nga tebannaba kale kuggyako migabo gyange, mu maali yange nnyina mukwano gwange gundi mumuwangako. Obusiraamu butukkiriza nti singa emaali yo giraba ng'ogiteekuluddemu emiteeko 3, ekyokulabirako katukireete ku ngeri tuleete ekyokulabirako ku ngeri y'okubeera nti omuntu singa abeera ng'afudde n'abeera ng'alese emaali, ng'emaali eyo ebalirirwamu obukadde 3, obukadde obwo 3 bakulagira ajjako omutemwa gumu, kye kimu ekyokusatu, ekyo kyo oli waddembe okukiteeka mu kiraamo n'okiramira abantu ab'ebweru abatakuli ku lujegere nti bajja kubeera nga bafuna ku maali abatalina migabo migere mu kitabo kya Allah. N'ogamba nti omuwalimu agenda okunnaaza bamuwangako emitwalo 2, mukwano gwange ow'egindi mu ekyo ekimu ekyokusatu bakukkiriza okubeera nga weegazanyizaamu ku bantu ab'ebweru abatali ba musaayi. Naye tosukka ekimu kyokusatu ky'ebyobugagga byo. Tulaba mu hadiisi ya Saadi bwe yali agenda okufa nabbi n'amulambula
nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuuka ewa Saadi ng'olumbe lumuliko olumuli bubi, n'amugamba nti ya Rasulallah, nazaala omwana omumuwala naye ate ebyobugagga bye nnina bingi, afatasaddaku bimaalin, emaali yange ngisaddaake. Nabbi n'amugamba nti nedda, n'amugamba nti nsaddaake thuluthayi, 2/3 bya maali yange. N'amugamba nti aha, n'amugamba nsaddaake hafu ya maali yange. N'amugamba nti togisaddaaka, yadde omwana omuwala omugwoyina emaali eyo togisaddaaka. N'amugamba wa thuluthu, nsaddaakeko 1/3. N'amugamba wa thuluthu, kale wayisaddaase 1/3 ekyo, naye wa thuluthu kathir, ne1/3 ndaba kinene. N'amugamba nti antadhara warathatuka agniya, okuleka abaana bo boolese nga bagagga, babagenda okuddira mu bigere abakusikidde nga bagagga, khairun, kiba kirungi, min antadharahum, okusinga lw'onoobaleka alatan, nga baavu, yatakaffafuuna nnaasa, bagenda bakaluubiriza abantu. Kirungi oleka abaana bo nga bali mu mbeera ennungi okusinga lw'obaleka nga bagenda beeyaguza lujjo. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakkiriza Saadi ku 1/3 mu abayeegazanyiza okukolera saddaaka ze. Era kyekino Allah kyatugamba wano nti illa okujjako kye bakukkiriza, kubanga omwoyo gwe guba gugenda okuva mu nsi, gwagala nnyo okusaddaaka, nga Allah baatugamba mu aya endala ti omuntu aligamba nti lawula akhartani, singa Allah ogizo nindirizaako, fa asadda ila ajalin qarib, kwajaali eneesembedde, fa asaddaka wa akunu mina as-salihin, nange nsaddaaka embeere mu bantu abalungi. Omuntu waabanga agenda okufa alowooza nnyo ku by'okusaddaaka, kubanga aba ategedde nti we wali obulungi gy'alaga. Naye eddiini ekukkiriza okwegazanyiza gwe agenda okufa mu 1/3 kya maali yo, mw'oba osaddaakira abantu b'ebweru abatakulinaako luganda, n'owa omuwalimu, n'owa abayizi ab'essomero, n'owa mikwano gyo, abo abatalina mugabo omugere mu kitabu kya Allah nga tebajja kufuna. Mu 1/3 ekyo mw'oba weegazanyiza, Allah kyagamba illa okujjako nga bwe muyina emikwano, antafaalu ila awliyaikum, banywanyi bammwe musobola okubakolerayo akalungi, bakwano gwammwe musobola okubakolerayo akalungi, maarufa akalungi, naye akalungi ako nga tekasusse 1/3 kya maali yo, 2/3 biba by'abasikaabo, emigabo giri abalina emigabo gyabwe mu kitabu kya Allah, ate 1/3 kikyo ng'omufu okukyegazanyizaamu singa obadde nga olina emikwano gyo. Kaana dhalika fil kitaabi mastura, kyali ekyo okuva edda mu kitabu kya Allah nga bwe kyawandiikibwa. Awo Allah subhanahu wa ta'ala mu aya yabadde atuyigirizaamu amateeka. Etteeka erisoose litugambye nti abakkiriza muteekwa okutwala omwoyo gwa nabbi nga gwa buvunaanyizibwa okusinga nga bwe mutwala emyoyo gyammwe. Oba mu tafsiri gye twalabye endala nti nabbi ye musaala okusooka okuteeka mu nkola ebintu by'asomesa nga abakkiriza yadde tebannaba kubeera nga babirowoozaako okubiteeka mu nkola. Fe tusobole okubeera nga tutwala ekyokulabirako eri oyo omusomesa waffe. Namba 2 mu tteeka lye tulabye atugambye nti bakyala bannabbi bamaama baffe, ekirimu ekyo nti tetukkirizibwa kubawasa singa babeera nga bannabbi baba bafudde. Ekintu ekyokusatu atugambye nti abooluganda bwe tulinako eŋŋanda mu musaayi be bateekeddwa okufuna ebyobusika bwaffe singa tuba tuvudde mu nsi kuba tusikiragana. Ekyo bwe kiti ekitabo kya Allah agambye nti ebyo bye twogedde kaana fil kitaabi mastura, agambye nti kaana dhalika fil kitaabi mastura, ebyo ebintu bye byawandiikibwa mu kitabo okuva edda tebigenda kukyuka kubanga Allah takyusa lwa mbeera z'abantu. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الله سبحانه وتعالى تقام وإذ جكر اكسير أخذنا من النبيين ميثاقهم بتواكواتا وكفير بالنبي اندقانو يابوي. Allah subhanahu wa ta'ala yakola ne bannabbi endagaano eyali endagaano eyaggulugulu, bannabbi ne bamuwerera mu maaso ge nti bajja kutuukiriza bulungi byonna by'abagambye, ng'ekiri waggulu w'ebyo byonna kwe kugenda okusomesa la ilaha illa Allah. Era kyova olaba buli nnabbi yajjanga ng'agamba abantu be nti musinze Allah oyo yekka ali obwomu, atasaanidde kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako ye. Yali ndagaano nti tujja kugituukiriza.
Allah subhanahu wa ta'ala yajijja ku bannabbi be bonna ne babeera nga bagituukiriza bulungi. Wa minka naawe kennyini twakukolako endagaano n'okkiriza n'ogisayininga. Wa min Nuuhin ne nabbi Nuuhu alayhi ssalamu naye endagaano yagisayininga. Wa Ibrahima ne Ibrahim. Wa Muusa ne Musa. Wa Isa bni Maryama ne Isa mutabani wa Maryama. Wa akhadna minhum mithaqan ghalidha, ne tubajjako endagaano eyali ennywevu, endagaano eyali eyaggulugulu. Nabo ne bagamba ne bawera mu maaso ga Allah nti omulimu tujja gutuukiriza ogw'okugenda okukubiriza abantu okusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okulekayo okusinza byonna ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Era omulimu bajja ne bagukola bonna baatuukiriza. Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okubatuma omulimu ogwo, abannabbi aboogeddwako wano bonna nga bamaze okugutuukiriza be bannabbi abayitibwa ulul azmi min ar-rusul. Ulul azmi min ar-rusul bannabbi abaalina obuvumu okusinga ku bannabbi abalala nga bwe baali, kubanga buli kintu kibeeramu enkizo. Naye bannabbi bano obuzibu bwe baasanga mu da'wa yaabwe baalaga obuvumu obw'enjawulo Allah subhanahu wa ta'ala. Era wanna aboogerako nti baakola omulimu, baatuukiriza endagaano Allah subhanahu wa ta'ala gye yakola nabo. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ليسأل الصادقين عن صدقهم. Allah ajja kubuuza abaayogera amazima ku mazima ago ge baayogera. Bwe baba baayogera nti bajja kutuukiriza, Allah ajja kubabuuza mwatuukiriza. Era bajja kubeera nga naye bamuddamu nti kye watutuma twakituukiriza. Abantu twabasomesa nti balina kusinza ggwe wekka. Abantu ne tubasomesa nti musinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Ajja kubabuuza ku lunaku lw'enkomerero era bawa obujulizi nti endagaano gye twakola naawe ey'okusomesa abantu twagituukiriza. Wa'adda lilkafirina adhaban alima. Ate nga yateekerateekera abo abaagenda okubeera nga bawakanya ebyo bannabbi bye babasomera, yabateekerateekera ekibonerezo ekiruma. Abantu abaagaana okukkiriza amateeka ga nnabbi yenna yabajjira n'abasomesa tawhidi bo ne bagigaana ne babeera ku shiriki, Allah agamba nti nabateekerateekera ekibonerezo ekiruma. Ya ayyuha alladhina amanu dhkuru ni'mata Allahi alaykum idh ja'atkum junudun فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يا أيها الذين آمنوا وابانكم وابكرزا اذكروا نعمة الله عليكم. مجكري تشنجر الله سبحانه وتعالى تيبوا. الله سبحانه وتعالى yabawe ebyengera abantu abakkiriza nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ekyengera kye yabawa kyali kyakubeera nti yabalwanirira mu kiseera abalabe bwe babazindira ne yenyiga mu lutalo olwo. Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza ne bawangula olutalo nga bwe tujja oddulaba. Kakati abakkiriza baali mu kiseera ekizibu nga bazindiddwa abalabe nga baagala okulyawo obusiraamu babumaleewo ku nsi kuno. Allah subhanahu wa ta'ala n'alwanirira abakkiriza nga bw'ajja okutunyumiza mu aya zino ezijja. Allah subhanahu wa ta'ala nga situnaba kusoma aya zino zijja wano wansi, kiba kikwetaagisa okumanya kasitore akatonotono mu bintu ebyo ebigenda okwogerwako awo. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ffenna tukimanyi nti yazaalibwa Makka. Abantu b'omu Makka baamusindiikiriza ne bamugobaganya okutuusa musajja wattu lwe yasenguka ne basahaba bwe yasenguka nabo ne basenguka ne baleka ebyobugagga bwabwe ne bagenda mu kibuga eky'e Madiina. Bwe baatuuka mu kibuga Madiina baasangayo ebika by'Abawarabu ebigundiivu bikaasangwawo bibiri. Ekika ekisooka baakiyitanga Aus, ekisika ekyokubiri nga bakiyita Al-Khazraj. Ebika ebyo ebiseera ebisinga obungi byabanga ku mbirayi nga birwanagana. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta ekigezo. Abasajja Abayahudi abaali abagoberezi ba Tawureeti ya Musa bwe baasoma ebyafaayo bya nnabbi alisembayo ne babizuula nga byonna mu Tawureeti mwebiri, naye ng'ensi gye boogerako mwagenda okubeera ng'ava si y'ensi gye balimu. Ne basenguka ne baginoonyereza ne bagizuula nti yali Madiina. Ne bajja mu Madiina nga balina essuubi nti nabbi ow'enkomerero agenda kuva mu bo, kuba ebiseera ebisinga obungi byonna mu biraba nga bannabbi baavanga mu Bani Israila, baavanga mu bantu abo mu layini eyo.
naye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yasituuka ekiseera ye teyava mu bo nga baali bazze bangi Abayisirayiri mu Madiina ne babeera nga Abayahudi balinamu ebika ebiwera. Mwalimu ekika kye bayita eky'Abayahudi kye bayitanga Banu Qaynuqa, ekika ekirala nga bakiyita Banu Nadir, ekika ekirala nga bakiyita Banu Qurayza, n'ebika ebirala ebyali ebitonotono. Abantu abo bonna baali bazze okuswamiriza okubeera nti nabbi agenda okuba ow'enkomerero aliva mu bo. Baakola omukwano n'Abawarabu be baasanga ba Aus ne Khazraj mu Madiina, era baabasomeranga lunye nga bakimanyi nti nabbi aliva mu bo, ne babasomera ebitendo bya nabbi oyo bw'alibeera. Abasajja battu Abawarabu baali tebamanyi kuwandiika yadde okusoma, naye nga bawuliriza bulungi nnyo bano abaali bamanyi okuwandiika abaasenguka ne bajja gye bali ne babasobera nti nabbi ow'enkomerero bw'alijja tugenda kubeera ffenna era tumulindiridde mu ssanyu ery'ekitalo, nga mu kusuubira basuubira nti ajja kuva mu bo. Naye Abawarabu kyabasanyusa nnyo bwe baagenda okukola hijja, obaagendanga okukola hijja zaabwe ng'Obusiraamu tebunnajja, baakizuula nti nabbi w'enkomerero okusinziira ku bannaabwe bulijjo bwe bajja babasomera mu bitabo byabwe, bwe baatunuulira nabbi Muhammad n'ebyefaayo bye ne bakizuula nti nabbi ono ye nabbi owa ddala bannaffe bulijjo gwe batusomera, yadde nga bamulindirira okubeera nti ava mu Bayisirayiri, naye kirabise nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda mujja mu Bawarabu. Baatuulanga ne nabbi obufuufufu nga bali mu hijja okutuusa le baamwogereza ne bamugamba oba ab'e Makka bakuganye, kubanga ab'e Makka ekyabamugaana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baawangaalira mu bulamu obutalimu bantu bamanyi kusoma wadde okukola ky'okuwandiika. Abo ne batasobola kufuna mukisa kumanya byafaayo bya nabbi azze ow'enkomerero, naye bali olw'okubeera baali bakimanyi nti nabbi aliva mu bo, baanyumyanga ebyafaayo bya nabbi oyo ne babinyumiza abasajja Abawarabu. Kati abasajja Abawarabu bagenda okugenda e Makka ne basanga Muhammadi nga bamubonyaabonya, ne bamugamba nti wamma wejjire ewaffe ffe tujja kukutaasa. Era kyekibayisa ba Answari abaataasa nabbi nga basinziira ku bwino bulijjo bano gwe bajja bababuulira mu bitabo byabwe. Allah subhanahu wa ta'ala n'abalaga obubonero bwa nabbi oyo, nabbi n'asenguka n'ajja mu Madiina. Nabbi bw'ajja mu Madiina abasajja Abayahudi baawulira bubi, baamuwanga ebigezo okukakasa nti ddala yeye, nabbi n'abiyitanga ddala ye nabbi yoyo. Abayahudi ne bagamba nti kaavudde mu Bawarabu, tulina okumuwala n'okutuusa lwalibeera nti ava mu nsi muno. Kakati nabbi bwe yatuuka mu Madiina kyeyasooka okukola, yatuuza Abawarabu bonna abalimu ba Aus ne Hazraj, n'atuuza n'Abayahudi Banu Qaynuqa, Banu Qurayza, Banu Nadir, ne bakola olukiiko olwawamu ne bakkaanya ku nsonga zino wammanga. Ensonga eyali enkulu zaali nnyingi gye ngenda okwogerako. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatta omukago n'abo bonna n'abagamba nti bannange, tuzze wano nga tuli bataka kati ffenna, tulwanirirenga ensi yaffe bumu. Bwe tunaabanga tufunye omulabe ava ebweru, tunaalwananga ffenna wamu ne tumuzzaayo. Bwe tunaabanga tulumbiddwa, tuneegattanga ne tubeera nga twerwanako kye kimu. Ekigudde ku mmwe kigudde ku ffe, ekigudde ku ffe kigudde ku mmwe. Ne bakkaanya ne bakola endagaano yaabwe ne bawandiika, ne babeera nga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeera nga ali ku safe side, ali awantu awagumu, nga amaze okukkaanya n'abataka b'omu Madiina ab'ebika ebisatu, Abayahudi ne Aus ne ba Khazraj. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga muli munda takimanyi nti abasajja bano Abayahudi ensaba yabakwata okubeera nti nabbi tavudde mu bo, era baagezangako nnyo okumenya endagaano ze baakola naye. Naye waaliwo olutalo, waliwo ekiseera we kyatuuka nabbi sallallahu alaihi wasallam Abayahudi ne bamulyamu olukwe abaali babeera mu Madiina, nga bwe twakiraba mu suratul Hashir. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abagamba ke mundiddemu olukwe, kakati mmwe nsazeewo okubagoba mu Madiina nga nabbi afunye amaanyi. Nabbi n'agoba Abayahudi abo, ate ne bwankubadde teyali tabagobye, naye baawulira ensonyi ez'okumenya endagaano gye baakola, bo bennyini ne batandika n'okumenya enju zaabwe, ne basenguka ne bagenda e Khaybar. Ne babeera nga bagenze n'obusungu obuyitirivu. Omusajja eyajja obuzzi, kati wuno atandise otusengula mu bitundu byaffe, naye nga Allah yaleeta okutya mu mitima gyabwe, ensonyi ne zibakwata, ne babeera nga basenguka nga bagenda e Khaybar. Kakati bwe baatuuka e Khaybar, bali mu nsi kati empya, ne bawangaalira eyo kitundu kyesudde ku Madiina kiwerako kilometers ezisukka 10, ne bawangaalira eyo. Baba bali awo ne bawuliriza ekigamba nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abakuraishi bagenda okumulwanyisa ku luno okumumalawo. Abakuraishi beegasse bonna mu kizinga kya Buwarabu n'amawanga amalala, beegasse bumu okubeera nga bagenda okutta Muhammadi n'eddiini yeesaanewo na buli mugoberezi.
abakuraishi ne beegatta mwalimu ba Asadi ne beegatta ku bakuraishi mwalimu abagaffani ne beegatta ku bakuraishi n'abayahudi bali abagenda abaali baddukidde Khaybar abadduka nabo ne bakola ki ne beegatta Banu Qurayza bajja ne beegatta ku bakuraishi ne bagamba omusajja yatugobaganya mu Madina bwe muba mwegasse okujja okubeera nti ku luno mumumalawo naffe twegasse nammwe tubeere nga tukola ki Muhammad sallallahu alaihi wasallam asanyizibwawo. Omusajja ayitibwa Huyay ibn Akhtab an-Nadhari ye yasinga okubeera ng'akuma omuliro mu kintu ky'abayahudi tugende twegatte ku basajja abakuraishi Muhammad olwaleero tajja kusigalawo. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wano wagambira nti ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum abakkiriza mujjukire ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kiyabawe ekyokubalwanirira kubanga abasajja bano bajja mu bungi obw'ekikeewi bw'ekitalo naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yamanya ku pulaani zaabwe nti ku luno bagenda kubeera nga basaanyizibwawo. N'abuuza abasahaba tukoze tutya ne muvaamu sahaba yayitibwanga Salman al-Faris n'awa nabbi amagezi tusime olunnya lwetoolola ekibuga kyaffe kino abasajja bali tebajja kusobola kujja kubeera nga balubuuka. Nabbi ne basima olunnya olwo kyetuva tulita Ghazwatul Khandaq olutalo olwalimu okusima olunnya. Bwe basima olunnya luli lwali lunene ddala era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagendanga agaba ebikwekweto batugamba buli mita 10 yaziteekanga buli mita 10 oba meters bwe tuba tutumidde mu meters abasajja 10 yabateekangako meters 20 ne nabbi sallallahu alaihi wasallam nga mubasima bennyini mwali. Akati ekiseera kyatuuka olutalo ne lutandika abantu ne bajja bangi okulwanyisa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Amawanga g'abakuraishi gonna geekunga ag'abawarabu gonna geekunga ne geegattako n'abannanfuusi abayahudi ne bajja kuulu nga baleese enniya yakumalawo bukkiriza. Mu butuufu bajja nga bangi baali baweerera ddala 1,200 mu budde obwo ekirabika nga kyali kinene nnyo. Abakuraishi ne beegatta ne Bakinaana ne beegatta n'abantu bangi nnyo n'abannanfuusi nga bali omwo ku luno ng'obusiraamu babadde basazeewo okubumalawo. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nabbi we sallallahu alaihi wasallam akkiriziganye n'ekirowoozo kya Salman al-Faris ne bakkiriziganya n'ekirowoozo ekyo ne basima olunnya olwo bwe baalusima abasajja bali ne bajja ne balusanga ne bagamba ekirowoozo kino si ky'Abawarabu wabula kirabika nga ky'abantu bagenya abazze mu Buwarabu ennwana eno si ya Kiwarabu. Akati bano baali ku sayidi y'olunnya nga na bano bali ku sayidi y'olunnya. Essaawa eyo ng'olunnya lubalemesezza bano okubeera nga beetabana bano bagendanga bakanyugayo ku busaala obusoomooza eno ne battayo omuntu eno ne bakanyugayo ne bakosa omuntu bwe batyo naye nga olunnya lulizizza wakati waabwe. Ne muvaamu omusajja yali kiwaji baamuyitanga Amri ibn Abdi Wuddi yali omukuraishi n'ayagala okubuuka olunnya. Allah n'amugerera embalaasi negwa mu lunnya wansi. Ali radiyallahu anhu n'amutemerayo n'amukubirayo akasaale n'amutta. Olunnya olwo lwataasa nnyo. Salman al-Faris yaleeta ekirowoozo kyalo ne bakkiriziganyako lwataasa nnyo ku lunaku olwo. Olunaku olwo ekiseera kyatuuka ng'olutalo lugenda okutandika. Allah subhanahu wa ta'ala ng'olutalo olwo bali bamaliridde okutandika olutalo nabano bamaliridde okutandika olutalo. Ekiro ekyo Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga aleeta okutaasa abasajja bali n'awangula olutalo nga abakkiriza tebafudde tewali alwanye. Ekiro ng'olutalo lunaabeerawo abasajja bali batudde enkya beewera bajja kuyingira mu basiraamu n'abasiraamu nga bamalirivu okubeera nga bajja kulwana. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam okukubira mu kafaananyi nga Isha emaze okuggwa yatuuza abasahaba nti enkya mutegedde abasajja bamagenda okumalirira okutulumba naye tukoze tutya? Basahaba bonna ne basirika. Kyava agamba nti njagala mu mmwe muveemu omusajja ow'obuvunaanyizibwa agende asule mu bantu bali abeere ng'aketta amawulire gaabwe agatuleetere. Basahaba bonna baasirika nga tewali ayinza kgenda kwetantala. Ekiro kirimu enzikiza nnyingi ate kirimu embuyaga nnyingi ate omulabe mungi. Naye obudde bukutte ekiro nabbi ayagala omusajja omu mu basiraamu agenda asituka abeere ng'agenda atukettera amawulire abeere mu basajja bali munda. Kyava agamba abalaba abasahaba nga tewali asobodde kubeera nga yenyeenya. Kyava agamba nti nno ani asobola okugenda atuleetera amawulire g'abantu bali mukakasa okuva na leero nti oyo ejja n'agimaze.
Umar radiyallahu anhu yali musajja mukambwe kambwe naye yagamba nti seegombangako butannonda ku mulimu gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam gw'aba atumye omuntu nga bwe seegomba ku lunaku olwo kunnonda oba okweronda. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okwogera ekyo omulundi ogwokubiri nga tewali yennyenya n'akiddamu ogwokusatu n'agamba faman ya'tini bi khabari qaumin adman lahu aljanna, ani asituka agenda andeetera amawulire g'abantu bali mukakase nti ejja n'agimaze, naye nga tewali anyeenya, nga bonna nga tewali anyeenya. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutuusa lwe yasituka ne yeevaamu n'agamba ngenda kati kulonda. Basahaba bonna buli omu yali ku bunkenke okutuusa lwe yagamba nti Huzaifa gwe obusituka ogenda otuleetera amawulire. Huzaifa teyalina kugaana kubanga kakati saawa seriiko kugaana, bamaze okulonda. Huzaifa yatambulirawo omusajja wattu n'agenda n'atuula mu bantu bali. Allah subhanahu wa ta'ala mu kiro ekyo yaleeta empewo nga nnyingi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate enzikiza nnyingi. Empewo yasobolanga okubeera nga wema ezaali zisimbiddwa etambula nazo. Empewo yasobolanga okubeera emmere eri ku kyoto ng'egisuula eri. Allah sobola okubeera nti empewo yalimu obukambwe bungi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta okulwana kwe ng'akuyisa mu mpewo ate n'ejjiramu ne zimalayika ezajja okutaasa abasiraamu mu budde obwo. Naye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa okutaasa oba yamuwa okutaasibwa. Kakati sahabi amala okuyingira mu bantu bali, empewo nga nnyingi, amaze okubeera nga akkalira mu bo, kyava awulira omulanzi ng'aranga ku sayidi y'abali tyabanga okusinziira embeera we tuli. Enzikiza nnyingi, empewo nnyingi, obunnyogovu bungi, buli omu abuuze gw'atudde naye nti yaani, si kulwa ng'abantu ba Muhammad batuyingiramu ne babeera nga batujjamu amawulire. Sahabi Huzaifa mu bukujjukujju bwe yasobola bulungi nnyo okubeera nti yali atudde nabo, yasooka okubuuza ow'okuddyo nti wamma erinnya lyo, n'abuuza n'ow'oku kkono nti eriryo, kyava abagamba nti kakati bwe tutudde ffe tuli ntende. Nabo tebaasobola kubeera nga bayiiya nti bamubuuze. Okutuusa lwe yawulira amawulire ge yawulira ne yeesolosa mpola n'akola ki, ye n'addayo. Naye mu kiro ekyo olutalo terwabaawo olw'obunnyogovu. Bwatuuka ekiseera ne bawalirizibwa, omulanzi n'aranga n'agamba bannange buli omu yeeyiye, essaawa weetuuse kisusse, tuliddamu ne tulabagana omulundi omulala. Wassalaamu alaikum, bano ne bagenda nabali ne bagenda, olutalo ne luggwa nga tewali alwanye. Ekyafaayo ekyo oba tojja kusobola kutegeera lutalo luno nga tukisomye. Allah kyava agamba abakkiriza nti mujjukire ekiseera, ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, uzkuru ni'matallahi, mujjukire ekyengera Allah kye yabawanga abalwanirira, alaikum yakissaku mmwe, izja'atukum junudun, mujjukire bwe mwajjirwa amagye ag'ebibinja ebyenjawulo nga gaagala okumalawo obusiraamu. Fa arsalna alaihim rihan, ne tubasindikira kibuyaga n'abeera mungi nnyo. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam era mu biseera ebimu yagambanga mu hadisi entukuvu, nusiritu biswaba, nti nze Allah yantaasa n'ekibuyaga eyavanga ebuvanjuba. Wa amma naye abantu ba Aadu Allah yabazikiriza biddabbuur, n'embuyaga ezaava ebugwanjuba. Embuyaga ezaava ebugwanjuba Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyatubuulira nti abantu ba Aadi Allah ziyabazikiriza nazo, ate ye n'ataasibwa n'embuyaga ezaava ebuvanjuba. Allah subhanahu wa ta'ala yataasa basahaba n'agamba fa arsalna alaihim riha, twabasindikira kikungunte yali omuyitirivu ng'asobola okumalawo buli kyonna. Yasobolanga okubeera ng'amalawo embeera yonna yonna eyabangawo, n'atwala tenti, n'asitula n'amasiga, n'asitula n'emmere, okutuusa lwe beekyawo ekiro ekyo buli omu n'agamba, omukulu n'agamba buli omu yeeyize, tuliddamu ne tusinkana. Wa junuudan lam tarawuha, n'amagye ago ge mwali mutasobola kulaba, zaali zimalayika Allah ziyaleeta okubeera nga zeenyigira mu lutalo olwo. Basahaba bo tebaasobola kulaba magye ago, naye Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nti mmwe temwagalaba naye nagasindika. Mwasima olunnya era enkeera munsula nga musulidde kulwana, naye nze ne mbalwanirira olutalo olw'ekiro. Wa kaana Allahu bima ta'maluuna basiira, byonna bye mwajjanga mukola nga musima olunnya nali nga mbataddeko amaaso gange nga ndaba. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. إذ جاءوكم مجكر وبجوا مولي من فوقكم غبابا مامبك وموي
ومن أسفل منكم نما سرنجتين ومي إزاغت الأبصار ما سنغبا كنوكا نغبا بمشوانغا ngati musufu tewachali muntu yetegeera omulabe atwetolodde ava mu maserengeta omulabe atwetolodde ava mu mambuka amaaso awo gonna ne galalambala ne gabagwa mu kiwanga olw'okutya nga buli omu atuuse okubeera nga yeeraliikirira ng'amaaso gabakanuse galalambadde gaweddeyo mu biwanga olw'entiisa. Entiisa yali nnene nga tebalabangako ku mabinja g'abantu nga babeekobedde okubamalawo. Wabalagatil qulubul hanajira, emitima ne gyewanika ne gituuka eno waggulu mu malookooli. Ekyo kisoka ekitegeeza nti embeera yali ennamuse batuukidde ku nnyooge. Emitima gy'abeewanika, amaaso ne gabeera nga gabawedde mu biwanga olw'embeera eyaliwo ng'omulabe w'amaanyi. Watadhunnuuna billahi dhununa, ne mutandika okulowolereza Katonda endowooza enkyamu. Muga nti ya Rabbi, Allah bulijjo atulaganyisa otutaasa, naye olwaleero atuvuddemu. Ye Allah ne mulowooleza Katonda ebirowoozo ebyo ebitasaanidde. Hunaalika btuliya almu'minuuna wa zulziluu zilzaalan shadiida. Hunaalika btuliya almu'minuun, mu kiseera ekyabakkiriza baali ku kigezo kinene. Wazulzilu zilzalan shadida, bakankana olukankana nga luyitirivu. Ekiseera kyali kibi nnyo, embeera yali mbi nnyo, omulabe nga w'amaanyi. Idh yaqulu almunafiquuna, abaali abannanfuusa abeeyita abasiraamu naye ng'obusiraamu tebunnaba kutereera mu mitima gyabwe, baatuuka ekiseera ne bavaamu nabo ne beevaamu ne baga nti وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون الجكر كسر بنانفوس بوغرا والذين في قلوبهم مرض نابا باينا متما جابوا برود بوب النانفوس abaayina mitima gyabwe obulwadde bw'obusiraamu nga bubayisa bubagamba obusiraamu bwatujjirira ne butumala kuwa n'emirembe twali tuteredde. Abantu abaayina enge ku busiraamu nabo baavaamu ne bagamba ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, twali tukakasizza Katonda n'omubaka we tebaatulaganyisa illa gururo, okujjako baatusiba kiwaanyi. Baagatuuka ekiseera abannanfuusi ne bagamba leero luno abasajja batufuukidde ekyonga, Allah n'omubaka we bukya batulaganyisa, leero baatulaganyisaamu kino. Tebatuukirizza, abasajja bagenda okutumalawo, abannanfuusi ne boogera ebigambo ebitasaanidde ku Allah. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وإذ قالت طائفة منهم, atejjukira akabinja mu bannanfuusa akalala ne koogera nga kagamba banne waako, ya ahla Yathriba, abanga abataka b'omu Madiina, kubanga Madiina yali eyitibwa Yathriba obudde obwo nabbi yagituuma Madiina, naye bali abataka abaayo baali bagiyita Yathriba. N'agamba ya ahla Yathriba, abanga abantu be Yathriba. Abannanfuusi batandise okugamba bannaabwe, la muqaama lakum, wano nga simuyinaawo kifo, wano bwe tuli ku lunnya tufiira bwiriiri, farji'u, mwe muddayo eka mu maka gammwe. ويستأذن فريق منهم النبي, ne muvaamu ka gurupu nga kagenda ewa nabbi kasaba olukusa okuddeeka. Yaquluuna, nga bagamba, inna buyutana awra, nabbi tuyambe ffe twagala kuddako k'ennyumba zaffe twalese nkalu. Wama hiya biawra, naye nga mu butuufu si nkalu. In yuriduuna illa firaran, nga munda tebalina kye baagala okuggyako okudduka ekibambulira. Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti mu kiseera ekyo abantu okutya kwe baalimu, ekigezo kye baali batuuseemu, buli muntu yayolesa kikyali. Abakkiriza baayolesa kiki kye bali eri obukkiriza bwabwe. Abannanfuusi bajjayo obunnanfuusi bwabwe ne bweyoleka mu lujjudde, ne batuuka n'okugamba ab'e Madiina mufiira ki bwe mudda mu maka gammwe. Ne batandika okujja ewa nabbi nga buli omu aleetawo excuse, ewange naleseebwa kawakalu seri akuumayo, tulina ebizibu, nga buli omu naye Allah n'abaswaza nti abo bonna abaleeta excuse zaabwe tebalina nsonga ntuufu wabula baagala kudduka buddu. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. الله سبحانه وتعالى نagamba abagamba nti walau dukhilat alayhim, singa abantu abo babadde bayingiriddwa mu kibuga, min aqtariha, ng'omulaba ayise mu buli kkubo lyonna erimuyingiza mu kibuga,
singa abalabe bayingidde mu kibuga ne batugwako nga bayingidde mu buli kkubo eriyingiza mu kibuga nga mutuli nga mwe batusanze thumma su'ilu lfitna oluvanyuma abalabe ne bamala babakangakanga ne babagamba nti twagala muve mu busiraamu la atawuha ekyo ekyo baali kyanukudde era tebaali ekutte musoobooza. abo abasajja singa Allah subhanahu wa ta'ala agamba abannanfuusi singa omulabe yabadde atuzinze buzinzi mu kibuga abasajja abo n'abagamba nti muve mu busiraamu tebaali badde abasikattiramu yadde n'akatono olw'okutya kwe baali bafunye okw'amaanyi nga singa omulabe yali atuzinze buzinzi n'abatiisatiisa nti kati ssaawa yakuva mu busiraamu la atawuha tebaali badde nga basikattiramu n'akatono obusiraamu baali badde nga babusuula wali wama talabbasu biha era tebaali badde nga beekwata omusoobooza ku ekyo illa yasiira okujjako nga baali anukudde mu sipiidi baali badde baanukulirawo mu sipiidi mu bwangu awatali kutawaana baali badde nga baanukulirawo ku sipiidi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'abaswazizza nti singa abasajja abo butiitiizi bwe balaze omulabe yabadde abaguddeko bugwe mu kibuga nga bamulaba ayingiridde mu buli kkubo eriyingiza omuntu mu kibuga n'abaleetera ekigezo ekinene nga kyakuva mu busiraamu n'abagamba mu buveemu agamba nti tebaali ekutte musoobooza era tebaali maze budde bwabwe wabula baali badde baanukulirawo mu bwangu ennyo ne busiraamu ne babusuula eri ne babeera nga babuvaamu. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abasajja abo bunnanfuusi bwe balaze anyiize ennyo gye bali kubanga abasajja mu Madiina bonna twakola endagaano ne bagamba batya walaqad kaanu ahadullah baali baakola dda ne Katonda endagaano min qablu ng'ekiseera kino ekyakazigizi tekinnajja nga endagaano egamba etya la yuwallunna al adbaara tebagenda kudduka bakuba omubaka emabega bamwabulire. Ekyo baakisayininga ne bagamba nti gweffe naffe ffe gwe tetugenda kwabulira. Wakaana ahadullahi mas'uula Allah agamba nti endagaano zange tebeerabira za kubabuuzibwako. Ekyo kye baakola mu ndagaano yaabwe ne bagamba nti tulitaasa omubaka ne tutamwambulira kumukuba mabega ate essaawa etuuse kati batandise omwabulira bamukuba amabega. Allah agamba nti endagaano yange eyo nkyagirina ate endagaano yange mas'uula ngenda gibabuuzaako nti twasayininga tutya twakkiriziganya tutya. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso ng'agamba kul bagamba abagezaako okudduka lan yanfa'akumul firaaru okudduka kwammwe tekujja kubagasa in farartum min almauti bwe mubanga mudduka nga mudduka kufaali me kubatuukako awil qatili oba mudduka okuttibwa wano wa idhan naye bwe mukikola ekyokudduka mu lutalo si kibi la tumatta'uuna temulowooza nti mugenda kubeera kuno ku nsi mufuna okweyagala mu bulamu obweyagaza olw'okuba muddusa olutalo illa qaliila okweyagala kwammwe wano ku nsi kugenda kuba kutono. Bwe munadduka okufa ne mulekawo abakkiriza ne battibwa nammwe abaddusa okufa era mujja kweyagala akaseera katono wano mu bulamu bw'ensi. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قل bagambe man ذا الذي yoyo ya'simukum asobora okubakuuma min Allahi atali Allah in arada bikum su'an singa Allah babaagalizza akabi aw arada bikum rahma oba abaagalizza okusaasira kwe ani ayinza okubataasa wala yajiduna lahum min duni llahi waliyan bagambye nti tebayinza kufunayo atali Allah muyambi waabwe wala nasiran era omutaasa atali Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kubayamba atali Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kubataasa singa kufa abazze singa Katonda abayagadde akabi kabagweko atali Allah tayinza kubataasa singa Allah abayagadde mufune kusaasira atali Allah tayinza kubataasa. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا
ولا يأتون البأس إلا قليلا قد يعلم الله من يبونجي المعوقين منكم ababa teribula bannaabwe Allah akimanyi bulungi nti mu kibuga muno mulimu abantu abagenda bateribula bannaabwe nga babatiisatiisa nti amazima ga Katonda mu ggulu temuyinza kumalako n'abasajja bali bangi omulabe wuuyajja omulabe atumalawo abantu abagenda batiisatiisa bannaabwe nti bemunagenda okulwana abaana bammwe bajja kusigala bamulekwa abantu abagenda bamalamu amaanyi abakkiriza abamanyi bulungi kad ya'lamu Allah amanyi bulungi almu'awwiqina minkum abagenda bamalamu abakkiriza amaanyi walqa'ilina n'abo abagenda nga bagamba biikhwanihim baganda baabwe ababadde basazeewo okulwana halumma ilayna mujjeje tuli muve mu ebyo wala ya'tuna alba'sa illa qalila ne babeera nga bo tebeenyigira mu lutalo okujjako abatono ennyo bamala ne bagenda mu lutalo basobole obutabalaba nti bannanfuusi naye nga bagenda batono nnyo ashihatan alaykum فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا ashihatan alaykum baba kudowalira nnyo buli muteesa ku kintu ekyagala okuteeka ssente mu nkulaakulana y'obusiraamu ashihatan alaykum baba kudowalira tebateeka ssente zaabwe mu ekyo ekiyinza okubeera nga kikulaakulanya obusiraamu faidha jaa alkhawfu naye okutya bwe kujja mu kibuga ra'aytahum obatunuulira n'obalaba yanzuruna ilayka nga bakutunuulira ggwe nabbi muhammadi taduru a'yunuhum ng'amaaso gaabwe gali mu kiwanga gazina buzinyi bwe gati nga gatambulira mu kiwanga olw'okutya ensaini eraga nti batidde nnyo amaaso gaabwe nga gali mu kiwanga mwe geetoololera gonna gakukunadde gavuddeyo kalladhi yughsha alayhim min almaut nga bafaananira ddala oyo abikkiddwa walumba agenda okufa omuntu aziriseeko nga walumba agenda okumulya entunula gy'atunulamu nga nabano gye batunulamu obutiitiizi bwe balina nga batunula amaaso gabawedde mu kiwanga nga batidde nnyo bajja eri nabbi ate nabbi bw'abagamba mubeereko kasente ke tuwaayo tubeere nga tusobola okweteekerateekera entalo ate ashihatan alaykum tebabeera nga beefuula kakono gaamu mu nsonga eyo faidha jaa alkhawfu okutya bwe kuyingirawo faidha dhahaba alkhawfu singa okutya kumala ne kuvaawo olutalo ne lubeera nga lulwaniddwa ne luggwa oba terulwaniddwa Allah ataasizza salakukum batandika okubeera nga salakukum bi alsinatin hidadin batandika okubeera nga babayisaamu ennimi ezirabika nti ziri nsongovu nnyo makulu nti baboogerera ebisongovu ashihatan ala alkhairi bakudowalira nnyo ebirungi tebaagala kalungi konna babeere nga mmwe mukafuna bakeeyagaliza bokka tebaagala kubeera nga kalungi konna bakateeka mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala obusiraamu bubeere nga butambula ekyo tebakyagalira ddala ulaika abantu abo lam yu'minu be batakkiririzangako ddala fa ahbata Allahu a'malahum emirimu gyabwe Allah subhanahu wa ta'ala agenda gisazaamu wa kana dhalika ala Allahi yasira naye ekyo ku Katonda ekyokusazaamu emirimu si kinene kintu kitono nnyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mu aya yatugambye nti abantu abo abatiitizi bwe babeera nga olutalo luzze baddukira eri nabbi nga n'amaaso gabawedde mu kiwanga bonna batidde nnyo naye ate olutalo bwe lugenda ne batandika okubeera nga babatunga mu nnimi zaabwe babeera nga babeera babalima empindi ku mugongo babageya baboogerera buli kika kya kigambo ekisongovu abantu abo abannanfuusi bantu bazibu nnyo tebasobola kubeera nga beerekereza ku by'obugagga bwabwe babeere nga bateeka mu busiraamu mu jihaadi ebeere ng'etambula wadde okubeera nga baliisa abanaku bantu bakodo abannamaddala يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا يحسبون باتوكانو كلووزا الأحزاب أنت أغابين جاغالياغا تلومبا لم يذهبوا تغافانغا ناو omuntu bw'aba omutiitiize ennyo bwe yalaba omusota emyaka 3 egiyise bw'atuuka wera yeegenderezaawo nabano abantu babagamba nti Allah alwanya olutalo lwe n'abalabe baddayo dda ewaabwe naye buli lwe batuuka wali batuuka okulowooza nti omulabe tavangawo
wa in ya'ti al-ahzabu ate singa agabinja gamala ne gakomawo kwegamba okugezaako Allah ageresa mbugeresa nti singa bamala ne babategeeza nti abasajja bakomyewo yawaddu beegombera ddala law annahum singa bamawulira go kagenda okubeerawo baaduna fil a'rabi nti bali eyo mu balaalo mu malungu yasaluna an ambaikum nga mwe bababuuzaako bubuuza nti kiri kiti eyo walaw kanu fiikum era singa babeera ne babeeranga olutalo olubasanze mu kibuga ne lumala lukomawo omulundi ogwokubiri ma qatalu illa qalila tebalisobodde kulwana okujjako abatono ennyo abo abalina ku nsonyi ne bagamba katugende n'abasiraamu ate batusaala situna kyakukola abo be balisobodde okujja ne balwana naye nga balwana lwa nsonyi abalala ne bagaana nti situdda mu byakulwana. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة mazima mukitwale nti mwalina okuvidda eri omubaka wa Allah ekyokulabirako ekirungi kubanga nabbi buli kyeyasomesanga yakiteekanga mu nkola mmwe ne mubeeranga ate mugoberera bugoberezi. liman kana yarju llaha buli yenna alina essuubi lisinkana Allah alina ekyokulabirako ekirungi eri omubaka walyawma al akhir n'olunaku lw'enkomerero buli yenna akkiriza olunaku lw'enkomerero ekyokulabirako ekirungi ye nabbi wa dhakara allaha kathiran buli yenna ayogerako Allah ennyo alina ekyokulabirako nga ye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama. walamma ra'a almu'minuna alahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب abakkiriza bwe baamala okulaba tokirabye abannanfuusi ki kye baayogera abannanfuusi bwe baalaba ebibinja ebyabalabye nga bifuuse bingi beeraliikirira amaaso ne gabagwa mu kiwanga ne batiribira ne bakankamala bukamazi ne batuuka n'okugamba bannaabwe muddeeyo eka wano tugenda kufiira bwereere. abantu aba Muhammad baatuleeteramu n'entalo abantu ne boogera ebinene ne boogera kino na kiri naye abakkiriza bwe baamala okulaba ebibinja nga byo biyingiddewo baagamba batya qaalu bo baagamba hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu olwaleero kyekino Katonda kyeyatulaganyisa n'omubaka we wa sadaqa Allahu wa rasuluhu baayogera mazima Allah n'omubaka we wama zaadahum ekyo tekyabongera ekyabalaba okuba abangi illa imanan n'okujjako obukkiriza وتسليما نوكويوايو. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم